Ochalaba okwanjula n'embaga. Abadde mu nteekateeka y'okulaba nga byonna bitambula bulungi. Ono kyakatadde nga musi tebakiteekamu. Olaba ataddemu n'akazigo akangula edda. Kaliwo konna. Ono. Akataddemu. Akali omusuubira n'eddimi lya ng'ombe tabulamu. Era mwali. Kale. Era ssebo taata mu nteekateeka zonna. Nga Sharita bwagukoze. Nakino akituusize ddala. Kigenda wa? Ew'omulungi maama. Abange mukube engalo z'omulungi wange. Mama Christine. Tebakubye engalo z'omulungi Christine. Nange kannerage nga ngenda gye neragira. Wa? Nange nzimba ngenda wasenga. Ngenda wa mulungi mangi. Atono namba 18 akimyeki. Mulu yaruwa. 18 tonnamulanga. Oba asambira mu bulemezi. Lindako. Olowooza 18. Lindako gwe selekita. Nze mbuuza bannange singa olwo baatukuba ono omulenzi si ye yasinga otukuba amayinja. Nzijukira nga baatukubako. Tulaba ku Delta TV webale nnyo webalire ddala tulina omugole waffe wano olwaleero naye nga nyogera kugamba nti bannaffe abanjovu estates gye bali nnyo okubeera nga bafunira poloti ku kibanja mpola Malakai Ecology nayo gyeri okukolerayo wedding reception Sharita's Bridal World tusomesa abaana ebyenviiri nga tutandikira ku mitwalo 10 tulina day boarding ate Sharita's Bridal World etegeka omukolo gwo gwonna nga be banyambaza n'okukolako enviiri. Ono saidi eno ye mami anyumye nnyo ate alabika bulungi ate ono ye omugole kwegamba mami ye yawa ku muwala we obulungi katusooke n'omuwala kuba yesaawa yonna bajja muyitaddeyo mu kidaala mugole Mwani Sharita jebaleko nnyabo kale mwana nawe jebaleko onyumye jebale kusiima Sharita kyaleero ndi bulungi nawe kiri olowooza bingi kisingira ddala okubeera ku mutima ekisingira ddala okumbeera ku mutima mwami wange alabise bulungi era tanswa naye era kyekisinga kyendokubye nnyo bw'ofulumya omulundi ogusooka kiki kyolabye ndabye yeyeka mulabye ng'alabika bulungi nga musanyufu amaaso ge gabadde gakutunuulidde ne mwetunuulira smiling naye nasmiling ennyo awe mutima gyogedde ki kijja kulimba nze ogwange gubadde gugamba nkwagala nnyo mukwano mumaze mwena bbanga ki kati myaka 10 bali kubeera mwena nanaye ekisa kya mukama kyekikuwanguza kwesiga mukama kubanga mukama yatuwanguza tubudde wala naye nzikiriza mukama adde byonna bibaawo naye abadde wamu naffe era nzikiriza ekimpanguziza abadde mukama kiki byosinza omufunamu ebirungi bingi kuba ndabiridde nampadde ebirungi bingi sinza bigamba byonna nembimalayo bingi nnyo kuba tanjizangako anjagadde era abadde daddi mulungi weeyo omukyala alina byasinga okwetaaga mwana ekyo kibaawo omukazi yenna atya ne nali neesize mukama nga nkimanyi saawa yonna tujja beera ffenna era nekiba mpaka olunaku olwaleero era tuli ffenna wangudde gwe mukyalaani mukyala Vianne omubwati tulaga akagalo mukyalaani mukyala Vianne omubwati okitegedde atagenda sooka omuweereza akayimba omwami akayimba njamu akayimba kakalunantongo nakusiima olina kukola yini yonna gy'omanyi okuyimba okwo oba okwogera oba okayimba kyoyagala akayimba sijja soba ajja akamanya tekyamazima olaba essanyu ly'okuzaala banange okuzaala kujagaana omwebaza kyata nebaza maama wange ambeereddewo omanyi tukola ebintu bingi abawala tukula mu mbeera nga yakusomezebwa naye maama wange yatubeererawo olinawe wamunyiizanyiiza bimanyi tunyiiza otya naye teyandeka yanjagala nakati era akyanjagala Sharita abaddewo omukolo guno era nkoledde ebirungi bingi
ekyanebaza brother wange Mulindwa bonna mbeebaza naye nja mwebazaako ensusu Dr. Mulindwa Wilson webale nnyo mukwano byonna. Muwala wange okusooka mwebaza okubeera omwana omulungi omugumiikiriza mu bufumbo temubulamu bizibu naye omwana nga agumiikiriza musibirira entanda oba mwami abadde amwagala ajanjawaze asingewo akubiseemu emirundi n'emirundi kubanga omwana wange ansanyusiza omwana wange ow'obulenzi ebintu byaleese biyitire tebigwayo bannange ekitiibwa kya Mukama kimuddire. Tova ku Delta TV katongera okunyumira omukolo gwa Vianne ne Kathe yatugambye dda guno gwa odi 2.2 era akubye goolo 3 kwa okitegedde. Tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Omugagga bamuyamba olwaki musaliddeko tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Asanze obutiko obukonye musaako ebijanjaalo. Kathy, my sweetheart. Kale wange bampita Kigali. Kimanyi nti nkwagala nnyo nga bwe nakusuubiza njagala okuteekako empeta eno omanye nti nkwagala enkuume ate paka ku lunaku luli nakusuubiza tugenda okwewubira mu helikopita ku mbaga yaffe y'obufumbo obutukuvu. Ya mwana elia moyo mutuuki. Amina. Ate soane jikwasa Kasule. Kasule bewaze nabo baba neno ko bagabule. Warabanga hamsa remix. Wewe regera ni garantiko. Sabura, simu Vianne muchari yo. Wobo koenyo. Renga na karuru. Karuru n'engalo z'amaanyi muziro ali ku byuma nno bweddoganye okwongeza akazindaalo kati katuwulire omugole yenannyini kazindaalo. Ndowooza era ow'omuzindaalo owulira eddoboozi lyoyo we likoma. Webale butanswaza, webale kunjagala, webale tukkiriza kyewasuubiza mu mukwano. Mbadde sikisuubira naye neebaza Mukama kituukiriza. Ndeesa akabulo kano kalimu ebintu bingi mu mukwano bingi ddala naye kimanyi bijja kuyamba era bijja byagala nnyo. Nozeyo biri ddala byosinga okwagala kubanga nkutegeera mukwano. Mulemu wano taddemu omujjo ina ttiimu yange ey'omupiira ye famire yange naye nzikiriza gwe kapiteeni y'ottiimu y'omupiira. Nsaba omujozi guno ogwagale era ogwambale era ogwambala tukeeti gwe kapiteeni wa famire yange.
Mukasera kano mkwano esawa ya fesoka bwetu bwewede tugenda kupanga tugenda fena mu Bulango obera twera Sharita School of Beauty tuli mukwaniriza abayizi abapya ate namwe abakadde abasomere waffe sawa yonna tu graduatinga n'olwekyo jangu wano kusomero omanye ebisingawo graduation yaffe eyo kubiri basobola kubanga bakutikira mwe abatudde senior 4 ne senior 6 tubaaniriza mujje musome eby'enviri tebukiriza mwana muvaka kuononeka muleta at least asome eby'enviri katugende mu Bulango bwe tukomawo tugenda kutuusako embaga Ochala bw'okwanjula n'embaga.